Batandise ne batugamba mutuyambe mugambe Fifi. Mbwata. Ajja omusajja muki? Ebibakanga teminkanga. Ate mbwe mwami wa ina TikTok account. Bangamba ate bo bagenda mukwanira naawe otye. Abamutwale ate tunabeera ku ekyo. Phoebe, tukabirire. Bwabanga muntu. Omusajja siba banga yomaze nga temutomulaga. Lwaki buli gyade tebamutwala. Okitegeera. Bwe oba obufunye mutwale ate tunagamba ki? Okitegeera. Bino ebintu Kyalambu muto. Amukime agenda Mumuyoonse. Wamala okukuta amukuddiza. Amukomyewo. Amuweke namwe amutambuzeemu. Amusibe ku mugonga weke. Kati bino ebintu omuntu tamanyi bulamu bwa muntu. Ate tuwaddeyo nno ako kapya. Kuba ffenna tuli mutuli bali bagamba bana yafuna akalenzi kaakato n'akawasa. Amufune agenda. Abantu abamu tuyina emibiri gyaffe. Tuli bawagguufu okitegeera kati omuntu waliwo ekyana kyo kati waliwo ebyana bya Farida nakazibu ebyana binene kati eyo naye omwana jagenda enkyafu mebagambe omwana yawasizza akalenzi okitegeera ng'omwana muto okitegeera naye omwana ali healthy okitegeera ensi eno nnene nze gwe balonze mu bangi okitegeera yeggwe gwe bafukaamiridde ne bateekako enki empeta oza yabadde muzibe naye baddiya balungi omwami ali atya omwami ye mulungi assa bulungi atemya mutokomofu bwati ate bambe singa abadde muna Uganda TikTok yandi mumenye linda kodamu singa abadde muna Uganda TikTok yandi mumenye si muna Uganda muki Muwarabu bawo Muwarabu bye twogera bino tabiwulira tumenyekera bwere wabula gwe galawo interview ndako Phoebe kugalawo gwe abana bamuvuma tawulira bana eri bango na bamenyekedde amugambye ayogera oluzungu ate olulimi olulala kale ayogeramu oluganda olutinitini agenza apikinga kati oli ayinza n'omukwana nga tategedde bajja mukubira bwerere ng'ombe banaye wamma bweru Muwarabu enyindo togiraba gyekoma what are you saying gwagamba n'ogakangene na Muwarabu gadaba ate ayogedde Oluwarabu olusingako olw'Omuwarabu gwe wali okolera my sweetheart tata akuba essimu naye nga oyo muhaziband ono ate mulala naye omuhaziband obwedda ali mugikuba kiki buli saaba akubuuzaako anti kati saawa bwe ziyitawo ng'akubuuzawo kikikyo ate laavu empya ogimanyi olidde ku mmere naye ate eno si mpya nga nkadde mwana wonna wenzijidde nga waneno mu training ngobadde tolinga atali mulaavu ate nga kaweta tekannalinnyako naye nga kale laavu ndooza ng'obeereyo n'ogikweka mbu obadde muffe olwo nga tekinaba nkulaba engeri omusajja wange ng'omunywesa laavu what are you saying mwana gwe watukubya shooko omwana w'abandi w'omusango otya omwana w'abandi biwanvu ddala tebajja bitegeera gwe tebamanya mbu weesoma namusanga kati waliwo yavuddeyo n'aŋŋamba mbu natandise okusaba olw'okubanga omusajja nze mbadde nga mulokola ebbanga lyonna nabagamba wano kuba nange ndi omu ku bantu wano ngobadde ng'otusabira mu show kibeerako omukama ŋŋenda bannange ŋŋenda kusaba kaye bampropozingidde natandise okuba nga nsaba ate olaba obulamu si byonna nti tusobola obbibawa tubawaako bye twagala bamanye oshegeera kubanga we know how to handle era wano oba oli wa mutima munafu nze tosobola kunfunira tteeka no nga ate sirina kutambula na musajja wange olw'okubanga mu internet era baatandise ne batugamba mutuyambe mugambe Fifi mbwata ajja omusajja muki ebibakanga teminkanga ate mbwe omwami wa ina TikTok account bangamba ate bo bagenda mukwanira naawe otye abamutwale ate tunabeera ku ekyo Phoebe tukabirire bwabanga muntu omusajja siba banga yomaze nga temutomulaga lwaki buli gyade tebamutwala okitegeera bwe oba obufunye mutwale ate tunagamba ki okitegeera bino ebintu kyalambu muto amukime agenda Mumuyoonse wamala okukuta amukuddiza amukomyewo amuweke namwe amutambuzeemu amusibe ku mugonga weke kati bino ebintu omuntu tamanyi bulamu bwa muntu
ate tuwaddeyo nno ako kapya kuba ffenna tuli mutuli bayombi bagamba bana yafuna akalenzi kaakato n'akawasa amufune agenda abantu abamu tulina emibiri gyaffe tuli bawagguufu okitegeera kati omuntu waliwo ekyana kyo kati waliwo ebyana bya Farida Nakazibu ebyana binene kati eyo naye omwana jagenda enkyafu me bagambe omwana yawasizza akalenzi okitegeera ng'omwana muto okitegeera naye omwana ali healthy okitegeera ensi eno nnene nze gwe balonze mu bangi okitegeera yeggwe gwe bafukaamiridde ne bateekako enki empeta ozayabadde muzibe kitukoze ekikanga wakyadde kyamaanyi wagamba mwaka toyinza tuleme gumalako nga nange kyamazima these things are just normal things they happen every day ate bw'okkiriza nti they happen n'oyagaliza n'okwagaliza naye bikutuukako and life is too short for you to start saying it with end in tears every time it is too short for you to stress yourself because omuntu ali mulaavu nalabe ng'agamba it will end in tears yagambye and I'm serious tumenya tugenda gikola tutya nga wasabire y'abazadde bange neefa fe abantu abamu tuliko background we have a prayerful life and buli kimu kituukawo olw'obulungi bwa Katonda ekyo kasita okiteeka mu mutwe because twaliwo waneeno nga tetuli mu social media nga n'omwami wange nemupositi nga tewali amulaba okitegeera kakirala mubuula ki bamaze proposing nga nojja bu video bwonna videos zibaddengayo zitambudde kati mubiyita batya draft opostinga draft video neeraga olunaku na buli kimu genda mu comment section tubadde nga tupostinga videos zaffe zadda era kati we balabe nga tuli mu kutrendinga TikTok video nezipushinga nayo njaaye ssebo kati ojjalaba okuviira ddala proposal we yatandikira video za draft era obeera oziraba gwe genda mu gundi opostinga video eri mu draft ojja giraba nga yesooka ku ngulu oshegedde era wona omukolo egutandika ezo video ziri current lwaki ate mpostinga video enkadde tulina ne interview gye twali tukozeeko ku YouTube nga yamabega ddala kati nze nga nzira ku social media temanyi biki byendiko ayamufa mbali maaso oshegera steps zembalimu kati social media tesobola kundesa mmere tesobola kunkyaya musajja mbwe ya comment nze mbwera nti omwami ali mu kufunirako linnya amala kusuulewo nkati katulinde okusuulibwawo kuba ye talina linnya kati ali mu kufunirako linnya nakutambuza kyaki anti osaasira abantu obumu they think like a duck they are naenda kuzina oluzungu lungi ate kati kuwe kati omanyi lwaki ngaye muno they think like a duck embaata ejja nekuona kasaanikiraawo nekakola kweba nerabanga kasaanikira neyetoololamu kati niwe bati nedda nerooza era kyakulya obwongo oba bwerabira mangu n'endowooza yaffe osobola okutunulira ekintu n'okivuunula bubwo n'olina akivuunula bubwe n'olina akivuunula nze nsobola otegeera okitegeera osobola otegeera nti ono omusajja ali ku kino bwera wa super life nogamba naye super life ate kyeki super life kyeki namulaba nga bamu ne bagamba waliwo ono brother wani Jebi anti era otunuulira nkugambye bwongo bwambaata bamugabye buli wamu awo nkugamba naye nga wali opostinzeko ka video noga akambaleke boogere mbagenda kwogera nokata naawe ng'okimanyi nti balina okwogera ate ne batakudisappointing ne disappointingangako because I know kwegamba bavuga mu ngeri gy'oyagala kyekugambye nti TikTok film ate gy'obatwala gye badda TikTok film ate we don't aim to do this we don't aim to hurt you it's just our life mwe getting offended mukatulaki mu biposting ebintu byamu kati mwe kati mulaki mulumwa mbuno omusajja wa mpostinze bukyadde kyetaaga awo wenyini wonyigira ka block tewetaaga kundaba no blocking nga buli omu ampositinga era kibangera okunyigira celebrity ojja sanga oli ampostinze obvious era comments ezimu go wayombye nga waliwo bonna abamuwaana proud of you I want to be like I want to meet you one day kati nze nina abaana 10 nkuyanja banjagala mama bali mu kusonda mukolo what are you saying either we babadde bagamba omukolo ng'ogusonze nnyo ate ngusonze lutalo omwana janaga Phoebe I want to contribute bana simanyi I want to contribute on you I want to contribute I want nkuwadde neyampaka n'akasawo nga nkongulajuletinga bambi kalage nnyo bakadama banyigemu kabeyi muko ne mama Chris Bella yampaka bampa sente nga bankongulajuletinga
Phoebe tuteekeko mu group y'emikolo Phoebe tukole nenga kati kankule tewali mukolo naye guba gwani gwe bata contributing gwe bata pledging gwani nga gwasimatuse mu banka toyina mikwano ne wobo ina sente ezenjawo ezenkana zitya omwava ali ku neighbor mu informing asobola oba okuleeta embazzi abeeko ne kyakola yes omukolo kigwana gwasembayo gwe base simayamire 10 simayamire omwami yafa waliwo abantu aba pledging oba gwali gwa hamu oba gwali gwa okitege abagagga bali basonda ki ono teyali mu nsimbi mukwano gw'abagagga tabaamu na nsimbi ejayo mukazi waabwe baali basonda ki nze temuteeka ku pressure oba bagusonze bagusonde omukolo gwo gwadde omukolo gujja gwase kinnoomu kumanyaako gwelindako totadde date gwa mwaka gujja kwe kyoba omanyi naye date teriiwo date bagireke abagimanyi bagimanyi era kagenda kwa ka surprise balabe ebifaananyi ate era omugambo ate bwe batewe bagamba ebintu byange ate mugate mbadde nsaaga nze kankule in life I don't have time to pretend to lie sibina because obalumiza nno nakola ne kujjebbi this is omanyo obudde life is one time circle there is no rehearsals oluzungu leero nnaku zino kyekyo lava ereeta ebyo oluzungu tandika okujja nga tomanje luva obulamu buli wobeera free nga tolina buli kimu owulira essanyu lyo nga liri Rema yali asanyukanga mugamba ate asanyuka ki abakuwalana be bafa ndowooza tegera there is no rehearsals we are acting lwaki I feel so bad like lwaki mba neerumya mbu nkweke omusajja wange munzikiza nfudde nsi kajama wuyo era bwe tubeera ku booda aba bwe kiba kyetagisa bwe tubeera mu ubaba bwe kiba kyetagisa sitambulira ku pressure because there is no rehearsals obulamu tebuli mu rehearsals nti bane kanegezeemuko wano ku mpeta mu maaso eyo nja kukola ntya tomanya kanegezeemuko wano ku mukolo mu maaso eyo wabagaite beewe empeta temwewe empeta baddiya olwa pressure naye nga ezo baiti yako ne beewe empeta bwoba osanyuka sanyukira there is no rehearsals mu bulamu banenge nkutukira wano mazima nga weerumiza obulamu bwo bwonna ku nsimbo yasanyusa abantu mb'oyagala niyo abantu basanyuka naye ogenda olaba abangi be bakusanyukiddeko omukologo bawandiise nadda biki balina okuvuma nze mbabulya nti biyita waliwo abayimbi bameka booleeta abayimbi balabe ogenda kwambala otya balinze balabe ekikulu kya mutima guno gwe gufumbirwa musanyufu gwe gufumbirwa gwe gubeera omusanyufu eggomasi ne wooyambala etya lazima keeki yo ne bwegwa omugole omusajja kasita abaawo n'omukazi emizindalo ne bwegifa omukolo gwo guggwa tegusobola kukeesa nnaku bbiri mbu tuli ku mukolo eba ewedde oba onfuna so buno obulamu bwe tulimu enjoy obeeraawo osabe nze abantu bentambuliddemu bonna kumpi bafumbo okitegeera bonna bafumbo osanga Halima mufumbo CEO mufumbo ojja kusanga ono accessories naye mufumbo Genesis mufumbo abantu benkubira obulango ojja kusanga mikwano gyo gina abasajja baabwe abalala emikolo gijo Anateira Ozi Aniteira Nancha Jomi kule abantu marriage is a good thing bali bulungi kati now what are you saying didn't end in tears. Hey, can't you copy and paste? Just copy ways obulamu. Bagamba baluwulira. Baluwulira. Kadama amanyi oluzungu. Kadama ngoyagala manya nti amanyi oluzungu akuvuma mu luzungu mu comment yawo. Obuzibu bwa kwogera. Spoken. Ebiseera bisinga avumira mu luzungu Kadama. Era gwe tulumya comments ezisinga zonna zibeera mu luzungu. Ng'ogyeko banene abajjayo emitwe gyabwe ne boogera. Ebawemmula eggwanga lye. Okitegeera kuba ate onoogamba ki onooyogera otya egundi lino eno mu luzungu wakola proposal tova mu kamera siva mu kamera si lutalo kati olumufe tukuyita because like oyina abantu bangi abakulabirako nze olaba kyentwala kiri kimu nti nina abantu bangi abanjagala bangi kati they are 3 or 2 or 1 or 10 kati tebali equivalent to those people who love me nina abantu bampeereza ebirabo okuva ebweru abantu balina omukwano gwe
abantu balina naye nga akusanyukiddeko mama nasanyuka mama nakusanyukiddeko bana nkusanyukiddeko mama bakoledde propose mama kusanyukiddeko nanoonya ennamba inaga Phoebe kankwayo kale bambi mutwalo guno gwe nkuwadde ne bambi congratulations omuntu nakusanga mukubwa we bati nakutunulira nagamba kimama congratulations manange omukazi omukulu wasooka oba n'omukozi namusomesezaawo n'omugaa kyetugenda mbakiyita bwe bati wosimatukira ata kino bigenda kuba bwe biti aye naye tebimukwatako kubanga gwali naye mu nju mulala nnyo ate naali ebweru mulala nnyo in fact nze sirina kintu nnyo nnyo kinfuula so special sirina kintu kinkontanya ku content wange gwenkola kubanga nandiganye ba erimbu eno content just mpemula bantu naye eno ndi mulungi towemula ekinga gwonovayo nojja notuwayo ka comedy kamu n'osirika kyekimu nti era we naabeere waka nyinza okukolayo awo ka comedy newesirikira naye nga kyekyamazima abantu ababeera ku social media they need to be loved ate era ne bayibuli etugamba tusabirenga balabe baffe bambi basobole nabo okufuna okwagala abo abaana bayisibwa bubi kale tetuganye oyisibwa bubi naffe twali tuyiseeko mu mbeera embi okitegeera nobeera eyo oluusi wamwe temwina tv mwena ne muyitako mu mbeera embi oba noyitako mu bufumbo obubi byonna n'obiyitamu nojja naye toyinza nyigira muntu afunye kirungi oba ofuuse mutemu okitegeera nenkunyigira maama wafunye oba wali otya mu buto nga munaafunye ekiteeteeyi okitegeera naye nga byebyo naye nga omukolo kaadi z'ababale kaadi olunaku nalwo lwabo bokka abeetaaga okulumanya temweyambaza empeta temugeza puresha takyamanyi si muwevugira webeevuga atunda ku mpeta naye nga kaweta kalungi okamala obukamazi yategeera atya sayizi yo bo bamanya aba yakupima dda otya nga bakwambaza empeta nasanyuka mu mutima muli kati nze nina nze nga nze bwe nsanyuka ennyo siraga kungulu naye mu mutima mba nfa yenze era abantu abasinga bamanyi nina ettima bangamba nina ettima baitha abantu ababeera ba free aba bakugamba abantu abali batya we don't normally show our happiness naye nga eri ku mutima wali ofa sadduka sagamba wowe maama nze wuwi nasanyuka essanyu munda nentuka ekiseera nembanga atali yenze nenkireka awo nembanga atali yenze nembanga atali mu real life ngoba ekigenda okunzijibwako ngoba egenda ng'oli awo olinga atali mu real life teyakugamba nako olumu nti oba ndi propose nga walabirawo ng'alimakututte what are you saying naye ndowooza omukwano gwalinnyawo nga guli mu 99 tegusobola kulinnya kusukka ku gwe gubaddeko gwegwo omukwano ne laavu tebakiikakka by the way era ffe tubadde n'omukwano gwaffe era omuntu w'omusanga n'omutunulira woyo n'omusobola aboogerako omugambo ogamba laba nnono ali ku musajja ate n'ebintu byasoma bifu bwino gwaleeta mufu lwaki aba taneebuuzaako n'obawo ebituufu Nobali tusaasaanyiza mu mugambo. Naye newe bye binyuma omuntu nayogera ebintu byatamanyiiko mutwe n'amagulu n'aswala ku olwo. Naye abantu tebaswala. Noyogera ebigambo n'oswala ku olwo. Era kuzino kulaba video ng'otulaga ogenze mu kyalo preparations za mikolo. Ate siitereze waka. Ngugenda bugerere. Gye tugenda okugenda. Embaga yo yo. Omwami wange kyanasobola kyanaleeta. Saagala agendere ku pressure ya muntu yadde n'ogwo. Ekirungi mu coaching abaami tusooka bba coaching. Okujjako abaaganye okuyiga. Nze sidibidde ku lujja nti ndibidde ku lujja. Wasazeewo ng'oyagala. Abantu tubalina wanene no baluddewo tebafumbirwa. Kati nze owaabiri mu nze gw'ogamba ebyo mbusimanya sinnaddiba sinnakola. Ate nakyo si kibi. Ate ne mbagamba babale. Oyina akateteyi kiriko wabaddemu akabula. Nze kasitandi emmere yange. Kasitandi emmere yange. Ng'olubuto luvaayo. Negwe totawaana. Funa obuti. Ku myaka egyo olubuto. Funa obuti. Tuli mu Desemba. Bangamba Desemba nga yakatandika. Nti oli lubuto. Yego si mwezi gumu. Gina bera myezi 9. Kati mujibale. Saagala kususa mwezi gwa 8 nga sinazaala. Anti tejiba mwezi 9. Sinzira bo ku plani za. Ngeze nsima tuko gwo 8 nga sinazaala. Ana kunnyonnyola. Kwate mwinza ate kuveri ne mumpayiriza munebuzeeko. Oshegeera? Munebuzeeko. Programs on nozina. I'm the osa. Ala wanage.
ojja basobola kuba kati gwe obamanye tusinga byonna bye bayitamu obimanyi naye nga omwana sikugamba nti obakudaalya bagenda kugamba kudaala nnyo maama obagaye kudaala nnyo maama sibukolangako bwakadaama sibukolangako nze nalinga neyisizanga mmwe abantu abatubonyaabonya oba abamu bafeeriya bufeeriya batubonyaabonyako ku apu naddala bakazi ate banaye abakazi bane lwaki mwemalamu amaanyi lwaki abakazi bamalamu bannaabwe amaanyi abakazi mungu yatutondanga tuli bwe tutyo abakazi mungu yatutondanga tuyina emitima egitamatira muffe obeera ne munno nga museka munyumya naye nga buli progress gyotukako mu mutima agamba takikoze tekisoboka tereredde Phoebe bamuproposingidde alimba yagitegese n'aliima we mulenzi talina ssente tomulaba nti yafumbiddwa alimba eyo sita nti tagenda tula asasula emmere yakola buli kimu ate nga mugenda olaba nga omwaka ogumu guyiseewo gosasula emmere tovangayo complaininga ogwokubiri ogwokutaano naye nga ki ekyamazima ogw'ekkumi buli lwojja amaaso kati otuwadde deadline yagwa munaana ogw'omunaana bannayinsukume wali omwana banaakubuulira ate saagala mbeere lubuto lwange muŋŋambe ate mumpe emyezi gyammwe ate nga tozaala abo lwabayitako nali ku kyeyo netuuka ekiseera kati ne bajoyininga abamu ne bajoyininga ne batandika okuŋŋamba nga tokomawo nga nakamalayo omwaka ogwo gumu nga balaba mbadde ku kyeyo nga siddamu nga tokomawo naye nga kyamazima tetutambulira ku pulaani yammwe tutambulira ku pulaani ya Katonda si buli kimu kino tukikola kubalumya sometimes we post ourselves to keep memories naye omuntu alowooza mbu opostingiraye n'abaana bammwe waliwo nno n'abalala ekinsesa waliwo abalaba ebintu byaffe byetupostinga bambi n'abeera motivated nnyo nakyusa obulamu bwe nina ebintu ebyo byenjogera neŋŋamba abantu obufumbo si lutalo bwe bigaana vaayo aba ne bagamba owabiza abantu abakazi bangi adde bafiira mu bufumbo bavuddeyo bambi Kadaama n'asimbula ate abadde teyasoma ate kati gutwali bakadaama ne bavuma agutwali mugutwali bamugobye nze osoma comments olumu nzisoma kuba waliwo ze ndaba ng'okutteko n'oddamu ne vidiyo olumu mba njagala kuba kalangu olumu baba bantamye babosi bo b'oyisaawo kati yabalooza ngenda muvuma kumbe gwe oli mu kukola ssente zo naye nga ate bambi Kadaama yanditutte saagala gamba abo abamu kubanga ebiseera ebisinga omuntu ali ku kyeyo siri mu birooto bya muntu yenna buli omu alina obulamu bwe omuntu ali ku kyeyo omu yakolera ku makya n'awandiika comment kizibu nnyo omuntu wa wano Uganda kuwandiika comment si bonna abaana ab'ebweru naye kati abamu abagenda oba obukyayi bwaki bana naffe twagenda tetulina nsimbi naye mwe mwatulanga nga ne muvuma abantu ku comment nga ne muvuma abawemula bavuma bamaama b'abantu bavumya abaana b'abantu naffe twagenda ku kyeyo bangamba mbu balina groups ku Facebook kati abo banoonya zibayamba ki omanyi kati ne TikTok eringa firimu nagirabye mulimu bakibanda mulimu abali mulaavu mulimu bakibanda abakonekitinga abalya mu lulime ne mu luzise mulimu abalungi okitegedde bafirimu sita kati firimu sita ebiseera ebisinga bamuwalana nnyo kibanda ffe bafirimu sita kitegeera firimu fe abagitandika kati bano abagiyingidde oluvannyuma boonoonye bwe tuyingira ne tubekuba amasasi omu n'avaako ndowooza ogiraba gwe gyetegereze eringa nga firimu tafa kati gwe ng'oyagala okubeera obulungi kola firimu sita byakola bijoyininge ojja kulaba ng'ofunye omukisa obusungu abaana babujja waabo bakadaama bafirimu standoza baganya offa kati ate bakibanda baba n'obusungu kibanda ate yabalooza yagenda omumalako tolina kibanda omu bananga alabira ddala nga bafirimu sita temuli ate jjukira firimu sita basooka ne bakukuba tobimanyi nomala n'osituka n'okuba kibanda okitegera kati nze mbuuza nyinza okuddako munembu lwotulo olwa comments kati olaba esimu eyo nga bw'ogiraba nga wentaddeyo ka video ne banvuma ne mala okulaba video oba biki kati nzijukira bamisha yalinga nze bonna naba blockinga simu ogirabiraawo mbadde ndabanga gwalabe ne bakubira n'onyiga ku mpeta yevuga munange esimu olumalayo bati nenjibikako bwe kapapu nga ntandika obulamu bwange owa boda wange aliwa espeed bini tuuse waka
kunaaba kufumba ngoera oli awo you get tonywa amazzi neyonywa ddi ku mazzi husband have you eaten oba olina omubuuzaako baalidde kamere where are you are you okay ate nga nze nzijukira simu naye oba oli ojaggwa ekyamazima bafirimu sita bapositinga bupositinzi bakibanda ne bakomenting okitegedde ekyamazima nze sirina budde mu comment section kusoma comment muntu yanvumye tomwana budde era we scrollingayo bati bannamukisa abasooka nkugamba ngamba abaana abo tobawa obudde ndabanga gwagenderera nze nalulungi wa kuno kati wenfunako bannamukisa abasoose waneno ne mbasomako ate oba wawandise comment ennungi nenteekako kakomenti kagundi kakomenti nenkaddamu oba siyo nenteekako kalike nenziddamu nze kati kankubuulire tiktok yakacyankalana kati nze muntu eyali ku tiktok gwe baali tebavuma nga nze ndwawo okulaba komenti envuma nga nyuza n'obeeraawo nenginoonya bano tebaliko future waliwo kibanda ayagala ofuuka firimu sita tubalina sisobola kuwa mannya gwefuna gwoteekawo obugato gwe butuuka waliwo kibanda bwana ayagala fuuka firimu sita buli kadde yeegeza mu ngatto z'abafirimu sita agamba nze musinga ansinga ki essaawa yonna agamba ansinga ki naye nga ani abamugaye muno munnange waliwo akusinga okitegeera kati Dr. Halima ndaba ali bulungi nnyo ojja kutunuulira oya kuliko kwa baana babrenani basirimu be bali eyo baana bali mu kugenda outside you're here still complaining about someone mbu omusinga what are you saying oli kwegalagalanya naffe abali wanene abalinnya booda naffe notumalirako obudde n'abaddako n'abavuma kamba bana ate we nagula emmotoka omuguwa tete ogule mupya okitegeera V8 kati no bano abaana bo balowooza ffe twalina obwongo we used our mind when we went abroad twagamba what else can bring money apart from obulango apart from okitegeera we boosted our social media platforms all zonna ne ziba nga zireeta ssente okitegeera kati omuntu ayinza ogamba batebamuwadde bulango talya no me myself am content I can put myself on my page era nasooka kweteeka ku page yange okitegeera ate bambi ebikolwa byaffe byeraga kati mumuyambye mutya ate muyambe tutya asirike tunamuyamba tutya ye bannange otunuulira omukazi omukulu naye womuyambira nga tolaba tabuulirirwa kugambye ensi ne bwemukuba ne bwa Katonda ne wamulaga nti okomye ku mugo gwa ntaana kyuka takkiriza osobera naye wanene olwaleero nakwefuulire sipidias biri nga mulala nnyo omuntu atayiga mubi aba agenda kufa bubi era kwali okwo yasingako obulala naye Mukama luli kyalumu luli kyalumu Mukama ali mulaga ekkubo n'asanga n'alokoka oba n'atereera oba n'asiramuka ebyaddala kubanga abasiraamu gye bali abaddala nga beeyisa bulungi ku mutima nitulinaako abaana abamanya nga kati jjukire ebintu ebimu byakukwata bukwase bano gamba nsadde tebali mu kusaala kuva eno mu mutima oba omuntu nagandokokedde ddala ebikolwa nga takyusizza kubanga osobola okusaala n'osaala ekyo nakirabira eri mu Bawalabu basala ne bagezaako bano ne bagezaako kukola ebikolwa Katonda byayagala okitegeera egundi zonna n'azikwata n'eri mu mutima kakati ate abamubbu okusaala basadde naye mu mutima eri oyogera bigambo birala ebitakwatagana na ddiini ly'olimu okitegeera ndi mulokole naye njogera bigambo birala nnyo ebitakwatagana na ddiini gye ndimu tokiraba ekintu ekyo nga si kirungi kuba kuvumaganya era ndowooza omwana omubi avumaganya nnyina gy'abeera ava ku kyalo gy'ava n'oswaza what are you saying abeebugerere bali updated obamanyi n'okusinga ffe abali e Kampala babudaka amanyi ffe tuli bagwere twava ebugwere ne tudda taata n'agula eno ebugerere
Bugerere Kayunga speed biri ng'otuuseewo ku mukolo ate kakati tootuuke ntujja kutuuka tiimu namukwakkula oba nkuteekewa ku geeti wonna olaba obukambwe obungi obuneetagisa niba nenjagala obukambwe ate olabika omanye batikitooka abanaateeka akatwa mu mmere abanaasaba ennyo emmere obukambwe obuneetagisa wonna olagawa tiimu namukwakkula weina oyimirira kuba tiimu namukwakkula tulinamu abakambwe bayitirivu bakwadde emmere yaffe gwe okolawo kyali akuyise tulina okubeerawo nga tiimu namukwakkula simanyi nakumanya oba nzijewa naye baddiya balungi omwami ali atya omwami ye mulungi assa bulungi atemya mutokomofu bw'ati ate bambi singa abadde muna Uganda tikitoko yandimumenye lindako ddamu singa abadde muna Uganda tikitoko yandimumenye si muna Uganda si muna Uganda muki muwalabu bawo muwalabu bye twogera bino tabiwulira tumenyekera bwere wabula gwe galawo interview indako Phoebe tugalawo gwe abaana bamuvuma tawulira bannaye eri ebbanga yonna bamenyekedde ki bamugambye olulimi ki ayogera Oluzungu ate olulimi olulala kale ayogeramu Oluganda olutinitini agenza apikinga kati oli ayinza n'omukwana nga tategedde bajja mukubira bwerere eŋŋombe bannaye wamma bweru muwalabu enyindo togiraba gyekoma what are you saying gwagamba n'ogakangene na muwalabu ng'adaba ate ayogedde Oluwalabu olusingako olw'Omuwalabu gwe wali okolera babeera n'emitima egiri so like humble ak'obuntu kwata bulungi omuntu ayagala abantu very humble walonda kyapa mmanyago what are you saying makati wengwako Omuganda tuba tugenda bate kukola kitegeera Omuganda naye ayagala anange Phoebe what are you saying kati ate balinze omukolo okukyala okwanjula embaga byonna biriyo lumu kati mpozi we honeymoon ate honeymoon eyo bannange ndi wakуgendako outside babeere bagomenkereza nnyo ebyo byonna ndeeta outside bekuumire ku page zo I might go to manyi njagala nnyo Maldives banaye Phoebe togende Maldives ate lwaki sigenda togeza nongobera Maldives nga otulese Maldives oyo tuyinza okugenda ku honeymoon ate oba otusooka otulambuze Maldives bagume bekumire ku mukutu kati omuloga ajja kuba ali mu kuloga Maldives ng'ate oli walala bannange nga ndi jinja ku kiriro banno bavuze sipiidi ku kiriro eddogo ligenze Maldives kugamba updates z'owulira era banange abandi okumpi nkubira simu neebuuzeeko okusinga okugendera mu muyoololero gwa eddogo nalyo lisikuma awatuufu omuntu ali ku social media obeera nange lwaki otandika okwekengera n'otandika ogamba bituufu olina essimu yange nkubira nkugambe nti munaye proposal yabaddeyo empeta naye nawe oli eyo oli mu kugamba ka movie naye mbwe ekyempeta wakisusizzaamu nnyo ate nakoze eki buli wogira ejjo nga abadde ogijjeeko yabadde erazewo empeta munange era nga omanyi ebintu byatamanyidde yabuuseemu kaawo namaze okunaaba neneerabira naye bagambye tegijjaako ebeera muguliwa muguno gwe badde bagiteekawo bangambye mbuno ate erina kubeera mu makkati naye yonna kasiteefiitingawo wonna naye ng'empeta yo nze njirina naye ng'empeta gogirina ate tewagyewadde ekikulu tewagenze ku rafiki kugigula barafiki obamanyi bano abazaire abazitambuza zibeera 5 anti kyeŋŋamba nti bazigula abaana ku barafiki ne beeyambaza nekirungi mukama mulungi nti teweeyambaza seeyambaza mpeta nze nali bayithaye sikimanyi oba kiribaayo nze nga manyi ebintu ebyo byabazungu nti oba omusajja bw'ali bakufunye si kyamaanyi kale ayinza okugenda nakwanjula nti si kyamaanyi just naye byonna abikoze
kati nalabira mu comment mbu baba balondemu apabikola katulinde embaga kitegeeza omwaka ogujja guno tuli bakuwogolamuko mu ggomesi ez'ebitiibwa ebiyitirivu tuli bakola security abauba bonna bakuggwayo zisimba ati toyina abauba bonna bakuggwayo tozunga okitegedde so Phoebe tumwagaliza obufumbo obulungi ekirungi mu byonna byonna temukyalina kipya kye mumugamba okujjako yobbawo ekipya ndi mu booking and it's okay kwata ku simu tugende nkwate ku simu esimu ogikwatira wali obwedda ne bugikwatira kumpeta nedda lwaki tonneesonyiwa musiibe bulungi bannange mweraba kyebasiibule ffe tugenze baddiya